nange nga walabye n'ebyatambudde ku social media. Nalabye naye nkyala Bad Luck namukoledde video nemugamba munne mbadde nsaba tuddamu okwogera ku linnya lyange kubanga yabadde anvumira bwereere kitegeera ate nze sivuma abantu mbawa ekitiibwa n'omuntu asembayo wansi tugenda mu ghetto okukola charity abantu mbawa ekitiibwa nanziramu nti ex-convict ye ali above the law kati katoba amateeka tegamukwateko. Byakusanze waye n'ekirala muludde nga mulina obukuubagano bonna ne nange nedda nze siinako kakubagano naye okuggyako omukyala lwe namulabako nenyiiga alina posti yakola ku Patricia olwo omwana ali awo wa ghetto yamuwandikako omushada omwana yalwala namwandikako omushada bote ng'omukyala kyanyiiza kubanga abaana bato tulina okuba nga tubakuumakuuma balina kuyimirira ku ffe lwe namulabako nenyiigira gye nali and I didn't respond to her. Abantu kwe kunkubira amasimu bugenda ku TikTok mukyala Bad Luck akuvuma so gwe mulundi gwange ogwokubiri okulaba nti mutaddeko ebirowoozo. Ebintu bingi nnyo bye yakuvumira ebyesitaaza ebisaana owulira n'ebitasaana owulira n'ekiriwo ekyasinze okukwatako okuvuma omwana wange ekyasinze okuvumira omwana we tukaaba kyakuyisiza kitya kyampisiza obi ng'omuzadde nina badde saagaana kukyogerako kuba abantu bajja kujja banoonye omwana yamuvumya ekivani n'omwana ow'empisa omwana omunnaddiini omwana omugezi ennyo gwendabamu ebintu bingi nnyo mu maaso awo kale kyampisiza bubi nnyo. alina ebintu byeyayogedde bingi ng'omukyala n'atuuka n'agamba n'ogamba omwana ow'esi waalipemet anti erabye ebyo ne kati katulabe ebyo na anti kati amateeka she has to come and prove buli kyayogedde kati ku Monday fayiro egendagenda ku court ba fayiro tumaze ogigulawo ajalumirize buli kyayogedde. Musango kijje mumuguddeko era muguddeko okumpeebuula okunvuma okumpisaamu amaaso kwanza abantu millions of girls and women out there abe inspiring bagamba ntajati muneetugumira ku ggwe kati omuntu wava natandika okuvumavuma n'akwebula nga tulina nakyomukoze aba ateeka okukwatibwako osanga n'abala baliyigira ku ye nze muneete banvuma basivuma abantu nze abantu mbawa ekitiibwa bagamba badaktakwatwako taggibwamu era mbuwandirise tolinze off the camera totidde. Sitidde kubanga nze nkimanyi mu Uganda tewali muntu ali waggulu w'amateeka era n'alaba ku luno ku luno bwejja okakasa nti butuufu mu Uganda mulimu abali waggulu w'amateeka awo nja kukkiriza ddala takwatwako. Kiki oyinza okugamba Bad Luck mukyala muzadde nga gwe sinakyo ndi akusinga n'obukumu. Nze kyenyinza okumugamba era kyenamugambye mu vidiyo nti mbadde musaba anneesonyiwa nzije mu kamwake kubanga nze sivuma abantu mbawa ekitiibwa ne message enyinza okuyisa kuba olutalo lwavudde ku mwami wange kumusuubiza nti yawasizza omwami wange mwami musiraamu okujjako lwali bawasizza omukyalo owokutaano awo lwe tuli mugamba naye ovudde mu busiraamu naye newawasa owokubiri n'owokusatu ebyo byange naye it's my family and omuntu waddemba okulira ku social media handles ze nakolerako ekintu kyonna as long as taweebudde bantu tavumye bantu. Bad Luck oyo yavaayo gye bwavaako n'agamba talina Facebook account naye twalabye omukyala y'omu akola ng'ali ku Facebook nga yavuma kino mwakirowoozezaako mwengamu anti kale bwe yabyogera saabira engeri gye mbadde simufollowinga kati yagamba mbadde simufollowinga segambye lwe nalaba mungi eyo. Why would I follow her? I'm a busy person. Okujjako era omuntu ng'alina interest nampeeza nti Hajjat kano okalabye bwe ntera okulabira ebintu ng'ebyo era abantu bamaze kugamba nti Hajjat genda ku TikTok lwe nalabye nti wali ekigenda maaso but nze si following abantu n'ogenda n'olaba abantu be following I don't follow people. Okugyawo obulumi oba obuvuno bwakutuusizzaako kiki oyagala justice ogyagala mu ngeri ki? Kulumiriza kugamba awe obujulizi ku bigambo bye yayogedde bw'akeera nkya nawe obujulizi nja kukita bw'atakeera bulaga anti agenda Luzira aligenda okuvaayo nga yanneerabira ng'afunye empisa yakubanga lwaki oba ovuma abantu baneeza empa abantu ekisibo lwaki oba ovuma omuntu honest omuntu abeera wa wansi nnyo bano abakyala batunda lumonde ku kkubo badeserving a respect kubanga alina omwami alina abaana tugamba tawulira omusirikale yennyini ali mu musango gwe era yamukwatako odi Kampala n'akubanya amavivi wansi neyegairira bakitegeera ne bamuwa omukisa okusembayo era yakimanyi lowooza baba alowooza nti nimba aveeyo akyoka butuuzi katulekuke
Muyavuddeko obuzibu buno. Hajjat. Ate nze navuddeko obuzibu. Bwe mba nagenda ne mbasa lubalutala balina kwogera bwatu. Linda. Butasobola kwogera bwatu. Obuzibu bwavudde bwako. Simanyi buzibu kwe bwava naye nze nalaba atuyisizza mu kamwa buki nga nali sisobola kumala gasirikale neebuuza nti kakati nga badibulaaka mazima ye aba atandikirawo okumusaba oli musajja nga gwe tosirikako n'omuleka mulimu ebintu byetasobola kusirika okitegeera naye kati engeri kyekiri nti ye ayogera nnyo ate abyogedde ensi ekola ki kati abamuwaga katulabe bwe bamuyamba okitegeera olowooza olutalo lwavudde ku kiki wawe wakonye badibulaaka wamulemerera siina nze we namukonye ye waasuubira nti wamulumye kuba nze sanfulumizaako linnya lye mu kamwa era bwe baba nga waliyo vidiyo ejjanga egamba nti badibulaaka namugambye nti kineeno oba kiri eri aveeyo akikole kiri nze omuntu okukozesa guli n'agamba nti oba ddole ebya ekyo kitegeeza nti yawasa kyogamba alina ddole ate okutunda emyera gya bulijjo just nabadde muntegeeza nti tukyagula myera tugulaagula era awo wennyini we yavudde n'atumya akabwake n'akatuuma akiramu ajja butuma amanya gayagala ajja butulaga bonna tetufuddeeyo naye omuntu bakuwaga waneeno ng'oliki ng'oli mu bbanga akiramu yagambye nti gwasoose omulumba anti byonna anti kati essaawa zino tukyali mu lutalo lwako tuli mu lutalo lwabikola okitegeera nze namugambye ajja kulimu kati katulabo bataalimu akyalina ensonga gyakonyeeko enyakuwasi yavuddeko bamugikanye bulungi nnyo ensonga eyo ey'okuwasa ne bwe mba nnawasiza nenkugamba nti tegubangako muki musango kyogamba nze Akram sirina kuwasa naye nga bwowasizza bannange anti nkugambye ensonga eyo ne bwe mba nnawasiza Akram wawasizza saawasizza lwaki olwokuba mwala bikooti kubanga Hajjat waffe wuyo muleke kunnumirirwa Hajjat bagambe tomulumiriza nze okujja kulali wase omukyalo owokutaano awe tuli mugambira munnaffe okyali musiraamu oba wabuvuddemu ebyokuzzaako bino obyagala nnyo waffe gye twakulira mamange yafumba ne bajjabe and ne bastep sisters baffe tuli bulungi nnyo tetulina na buzibu gyoli amagezi gano ani yagakuwadde nti gangosire badibulaaka atakwatwako mugwanga atakwatwako katukakaso batakwatwako okitegedde ekyo njagala tukirabe bannange katulabo batakwatwako mazima ddala kakati badibulaaka yani olingesogazitandika kumande simanyi lwaki abantu balumirwa nabagenze nkyali muhane mundi bannange nekozesa nkyali muhane mundi era bwewabawo kineetagisa nzire South Africa nenzira si lutalo okuba nti ngenda nenzira no tetutunulira ekyo gwe omuntu gw'ovaayo n'oyogera ebintu nga totunuddeemu abalala bibaviiramu n'okufa okitegeera so kati oyinza omuntu ng'oyo muba mulina omwegeneza ayogera ebigambo ng'ebyolusaago enkeera omuntu amutuusaako obuzibu ne bagamba nti olw'okuba yayogedde kino nekino nekiri mwe mwamuseetinga agonde akomeku ajja koma njagala omuntu amuyitengako ana bwamulinnyako amulaba bulabi taddemu kwogera kigambo nakino kubanga ngenda makinga sure muteekako obukwakulizo bungi nnyo mujja kukakasa musiraamu mu mbeera eno oli mu kulepuka n'omuntu eyali afunye ku misango oba yali akoze mu bitongero ebisinga emisango gye yalina gye yali yakola gyali gyakubba sente kitegeedde esiinayo musango gwenakolaki gwenazza kakati gwomanyi omuntu okukusiba mu kkomera nga ne ladiyo lyakubanja kati katulabe wajje tunakolaki essaawa zino ne bw'omukubira essimu abamukukankana amanyi omugamba bineeno kati yembeera eba temukolera naddala ku muntu nga talina ssente ate ali muki ali mu bulamu obutali bu sooka otulage ku referensi eraga nti omukyalo ono omuwawaabidde era agenda aba akolebwako anytime from now muwawaabidde yeeno bagambye si ya polisi si yeno stamp si yeno gyabadde baagala okulaba lwaki temugenze mu buisiramu bubisigonjola kubanga oli yeshanika ate naawe oli musajja muisiramu ensonga sizagenda mumuninde toba gye kigwera naye katulaba nyayina sheyi yo ekkooti eno kizibu ki ekiri mu kkooti eno anti abantu bo balibeera awo ne baagala nti munnange omusajja yagula engoye ze za mitwalo
ozawoza miliyoni 2 oba 3 tumunanga olwokuba mumanya alina kwambalamu omulundi gumwazzeeyo nze buli kyewatula kyambadde kyaffe tukirina tukigula cash tetweyazika naye bagamba gwe tokyusaako ku mukolo era nekugwe wabaddeko gwa kazini wo era gye wabaddemu njijjeeyo kubanga yabyafaayo babuulire njijjeeyo kubanga yaki yabyafaayo tulabe gye kiggwera bwogiteeka mu serious business allahu yalam eba serious business maze ebbanga ki nga siri mu kamera maze ebbanga ki nga bankubira gyabakola interview eno neno masigenda okitegeera